Lwaki amagye ku nyanja okulembeze wa ggwanga President Yoweri Kaguta Museveni General Retired yaleeta amagye ku nyanja ate teeka limukkiriza okuleeta amagye oba okuleeta eno authority bw'alaba nti no kisaana. Kato ffe twajja ku nyanja mwaka 2017 twajja ku nyanja lwakuba waaliwo envuba mbi nga emazeewo byennyanja nga factory zifudde zaali factory 21 nga ziweereza abakazi abawala baffe 15,000 emirimu egiri direct employment, abavubuka 12,000 direct employment, nga tetubaze bano abali ku nyanja ababikwata bano ababitambuza n'abano abatunda mu katale. So ekyenyanja kyali kigabanya emirimu mingi ku bantu baffe. Kati mu budde obwo nga byennyanja bigenda biggwako, factory zigenda zifa nga zisigaze 5 zokka ate nga zonna tezikola mu kapasiti yaazo. Mukulembeze wa ggwanga n'aleeta ki? Magye ku nyanja. Magye gajja kukola ki? Kulwanisa envuba mbi. Envuba mbi kye kiki? Envuba mbi okuvuba okutatambulira mu mateeka. Jjukira nti nno tulina amateeka agatambuza byennyanja. Nga amateeka ge tulina gye tuyita Fisheries and Aquaculture Act ya 2023. Eyo Fisheries and Aquaculture Act eyo 10th Parliament yaliko. Neno Parliament eriwo yeri agiteesaako naye teyakutula. Parliament eno eriko neeteesaako n'egikutula n'egiyisaawo. President n'agisayininga mwaka gwa 2023. So bamemba baffe ba Parliament bagiteesaako ne bagiyisaawo. Ffe tuli wano kukiteeka mu nkola. Gwe gwaffe gwa kuteeka ki mu nkola. Kati nga tonaba kuyingira mu nyanja ku Fisheries and Aquaculture Act section ya 32 Fisheries and Aquaculture Act eno 2023 egamba etya tokkirizibwa kuyingira mu nyanja nga tolina license. Eyo section 32 ate waliwo ne zituyita statutory instruments fishing rules za 2010 ezikyatambula egamba etya fishing rule number 12 ya 2010 naye egamba etino tokkirizibwa kuyingira mu nyanja kutandika kuvuba nga tolina ki license. Ate bw'olaba ku fishing rules rule number 8 ya fishing rules za 2010 egamba etya ne bw'oba ofunye license ng'ogenze ku mazzi tokkirizibwa kuyingira ku mazzi nga tolina life saving gear gye tuyita life saving jacket. Kati abangi tuyingira mu mazzi ne tubalaba ne tubaleka nga temulina life saving jacket. Naye oba omanye etteeka. Kati ate etteeka lino la Fisheries and Aquaculture Act 2023 section number 33 egamba etya eraga engeri gya kufunamu license. Etandikira ku landing site gye mubeera baba registeringa district fisheries officer n'abayambako okuprocessinga gye bayita PRN form. PRN form ojja kufuna form eyo ogende n'esente zo mu bank oziteeke mu banka estampinge odeyo wa district fisheries officer agiteeke ku system egende Entebbe ku fisheries ku ministry then bajja kuyamba ku printinga license olyoke okole ki ofune license olyoke okole mulimu gyayo otambuze mirimu gyo. Ate teeka ligamba ku section number 34 ya fishing vessel license egamba ntino bw'oba otute eryato abaana mu nyanja nga tolina license etteeka ligamba litya the owner and crew of a vessel used in contravention each commit an offence and are liable on conviction to a fine not exceeding 5,000 currency points or imprisonment not exceeding 3 years or both. Etteeka ligamba gwotuteyo eryato n'abaana abatalina license ogenda kusasula 5,000 currency points. Wano mu Uganda 1 currency point emitwalo 2. Kati 5,000 currency points zebukadde 10. Oyinza bakutwala mu kooti n'osasula sente ezitasukka bukadde 10 oba bakusiba mu budde obutasukka myaka 3 oba osasule sente ezo ate baddemu bakole ki bakusibe. Eryo teeka. Kati ate ku fishing kweyo license yennyini gy'ofuna section number 35 ya Fisheries and Aquaculture Act 2023 egamba etya egamba ntino license bw'oba ogisasulidde
eryato liriko gyetuyita specific features erina okufuna number plate ate number plate nga ya baati eyo baati tokirizibwa kuyingiza eryato mu mazzi nga terina ki number plate ekyo kimu ekyokubiri olina okusasula bwoba ovuba ngege vuba ngege bwoba ovuba mukene vuba mukene ate bwoba ovuna mpuuta vuba ki mpuuta ate bwe nzija ku mazzi nenkusanga nga layisensi yo eyongerera ku mukene ate oli kuvuba ngege kati awo nawo oba okoze ki oba omenye musango oba omenye teeka ligamba litya teeka ligamba owuna munanyi n'eryato n'abaana abagikolako bona baba bamenye teeka ate balina okusasula fayini ezitasuka bukadde 40 oba bamusibe mu budde obutasuka mwaka gumu oba byombi bibiri. Kati ate tumaze ku nyanja bano abayingira ku nyanja katolaba kuyingira funa license ate bwobana kufuna license funa life gear sasulira license baana ate n'eryato lyalyo lisasule ki license ate waliwo bana abatambuza byennyanja bw'okutte byennyanja naye waliwo n'atambuza byennyanja atwala mu katale oba atwala mu factory balina okusasula gye bayita fish transport license. Fish transport license tugisanga ku section ya 36 ya Fisheries and Aquaculture Act ya 2023 eno ate etteeka ligamba ntino gwe akukusa byennyanja otambuza byennyanja nga tolina license oba omenye etteeka ki egambe ntino the owner of a vessel or vehicle which transports fish without a transport license commit an offence and on conviction each liable to a fine not exceeding 2,000 currency points or imprisonment for a term not exceeding 2 years or both. Osasula sente ezitasuka bukadde 40 oba bakusiba mu budde obutasuka myaka 2 oba byombi bibiri. So bw'oba ogenda kutwala byennyanja mmotoka yo oba pikipiki yo olina okuba ne license yayo gye bayita fish transport license. Waliwo bano abatunda byennyanja mu katale. Okutunda byennyanja mu katale oba wonna w'otundira byennyanja olina okuba ne license gye bayita fishmonger license. Now ate etteeka ligamba ntino bwe bakusanga mu katale oba wonna w'otundira byennyanja nga tolina fishmonger license etteeka ligamba osasula ssente ezitasuka bukadde 40 oba bakusiba mu budde obutasuka myaka 2 oba byombi bibiri. Temanyi temwagala kuwuliriza teeka naye lino lyeteeka abakulembeze baffe bagikola ffe tugiteeka mu nkola njagala tuyige etteeka saida tugende mu mazzi oba tudiiringe ku byennyanja nga tumanyi teeka. Kati njagala kwogera ku bano gye bayita fish movement permit olina license ekukkiriza kutwala byennyanja naye kuolwo olunaku lw'onaabanga ogenda kutwala byennyanja olina okusasula gye bayita fish movement permit. Pikipiki oba motoka olina ogisasulira fish movement permit. Fish movement permit eyawukanamu ne license. License bagisasula mulundi gumu ku mwaka etandika ku January paka December. Permit ogisasula either wiiki emu oba wiiki 2 oba lunaku lumu ya district fisheries officer yagigaba. Ate etteeka ligamba ntino bwe bakusanga mu kkubo olina license motoka yo bagikebera oba pikipiki yo ng'ekkirizibwa okutwala naye olunaku lw'onobanga otudde tolina fish movement permit etteeka ligamba ntino osasula fayini etasuka bukadde 40 oba bakusiba mu budde obutasuka mwaka gumu oba byombi bibiri. Kati waliwo katugende tumenyemenye ebikirizibwa mu nyanja n'ebitakirizibwa mu nyanja naye nga sinaba kugenda awo njagala kubagamba nti no ku zino license zensomyeko eryato eryamukene libeerako baana 3. Eryato lyamukene libeerako byana 3 buli mwana license ya mitwalo 2.2 kitegeeza lyato lyamukene abaana 3 abagiriko ezo mitwalo 7.5 eryato lyennyini lisasula mitwalo 10. So ezo ziba mitwalo 17.5 license y'abamukene. Mpuuta n'engege eryato libeerako baana 2 buli mwana asasula mitwalo 2.5 ate eryato lisasula mitwalo 10 ezo giba mitwalo 15. Kati bano abatwala byennyanja aba transporters bo motoka etwala byennyanja okusuka tani 10
esasula mutwalo 7,500 okufuna license. Bano abatwala byennyanja tani 5 paka tani 9 abo basasula mitwalo 5. Bano abatwala tani emu butonotono paka tani 4 abo basasula mitwalo 25. Bano bapikipiki mitwalo 5 okufuna license. Ate n'abano abakola maato okukola maato nayo iro kisasulira license. Kugamba nti novude Kampala omanyi okukoona musumaali n'okiyingiza mu mbaawo n'otandika kukola maato okukola maato katalina license. Awo nawo ng'omenya teeka osasula license ya mitwalo 5. Bano abakaza byennyanja okukaza byennyanja tokirizibwa kukaza byennyanja nga tolina license. License yayo ya mitwalo 5. Kati tumanyi nti tubadde tutambulira nga tumanya teeka. Kati so waliwo bano abakozesa ebitakirizibwa. Abakozesa ebitakirizibwa mu nnyanja kyekiddako siba kiri abagalwa kakati munsuubiza nti abasajja bano n'abakazi munabawa akalulu ne Museveni 2026 negayiride temweraliikirira mwamukkirize mukuuma akalulu kaffe mukabubire ne bakansalazi bammwe bonna buli yenna najjira ku tiketi y'NRM mbegayirira mwe mubawa akalulu kubanga si be balina omusango. Abalina omusango be baffe. Kakati mu abazadde abali wano omwana wo bw'agenda nabba gw'obobbye amunziremu. Omwana wabba gw'obobbye bwe baba batwala mu kkomera gwogo basiba oba basiba mwana? Basiba mwana. Balinye gwe yamukuza nedda bannamwe tuleme kuzza musango kugwa abatakuzizza. N'olwekyo bannanga b'emikwano mbagaliza ekiseera ekirungi. Katonda waffe abampeera ennyo omukisa abanjagalire ate ab'emusoga mbengayirira mulekerawo okweteekako ekikolimo ky'obwavu. Muwulirize lwaki nkyogera. Kambabuulire lwaki nkyogera. Bayibuli egamba olulimi lutonzi. Buli kye weetuuma Bayibuli etuyigiriza kyekyo ekikubeerako. Bwe mubanga muli basomi ba ddiini ne Korani ekyogera olulimi lutonzi. Buli lwogamba tuli baavu bazibu nga n'obwongo bumatira nti tuli baavu nga n'omutima gutuuza nniya nti tuli baavu. Nedda nti nzija temutya nzija. Kaakati bano abasirikale abakwata piki zammwe ne babatulugunya ne babajjako ate ebintu ebibayamba okukola betwagala tutereeze. Kaakati bwe tunaabitereeza mwekye mbasaba kunyweza mitima gyammwe kuga nti okuva n'olwaleero obwavu tubukasuka mu nnyanja ey'omuliro. Mukama abeere nammwe.